jako akawuwo. Abajasi 1,846 mu kibinja ekya 3 be basiibudde okugenda okukuuma emirembe mu ggwanga e Somalia okuva mu nkambi y'amagye esingo mu disitulikiti e Nakaseke. Bano basiibuddwa omuduumizi w'eggye lya UPDF General Wilson Mbasumbadi ng'abasabye okukola n'amaanyi okudduukirira ekiruubirirwa kya UPDF ekyokuteekawo eddembe mu Afrika. Tugende Somalia okwegatta ku bannaffe olda abaliyo waliwo ekibinja ekya 30 kyetugenda okukyusa nakyo kyo kiveeyo ffe tuddeyo. Tubadde wano nga tutraininga okumala emyezi 9 muli ebyekijasi n'obulombolombo obulala obukwata ku nsi tugendamu era tusuubira nti training yetugenzeemu gyetuyiseemu gyetusobosa bulungi nnyo okukola omulimu ogw'okutwala. General Mbadi era baana abasabye okukozesa obukodyo obatendekeddwa okwenganga abalabe naddala mu bitundu ebipya mwe bagenda okukolera beewala okudda mu kukola olugambo nti olwo nno lwe banaasobola okukola ekibatute wamu n'ensimbi ezibaweebwa okuzikozesa obulungi nga bakomyewo ewaka. Unajua hii UPDF imetengeneza jina yake hii muda mrefu sana, si mnajua hiyo? Muda mrefu tumetumia muda mrefu kuifikisha hapa. Unasikia huyo Jeno Shirinji anasema alikuwa hapa miaka 10 nyuma. Abakuutidde obuteetantala okutunda byakulwanyisa byabwe eri abalabe baabwe Al-Shabaab kubanga ate bye banaatunda ate bye bigenda okukozesebwa okubatta. Nani nyingine wako mmejifunza? Unaenda unaweka kwa picha ile lakini ikiharibika usiseme sasa jambo wewe imeshindikana. Tunasema imeshindikana. Sasa hiyo sasa ni kwako. Ono nga tannasiibula bano asoose kuggulawo ebizimbe ebyazimbiddwa omuli n'ennyumba yakulira enkambi eno. Brigadier General Geoffrey Walimbwa nga yakulira enkambi y'amagye eyesinga ategeezezza nga ebasobodde okutendeka bano wakati mu kiseera kya COVID-19 era nga babadde tebakkiriza musirikale yenna kuva mu nkambi kugenda Kampala okusobola okwetangira ekirwadde kino. Ekyomukisa omulungi siffe tusooseeyo okuva 2007 amagye gaffe gyegali so tulina binne bye tuyiga ku bannaffe abavaayo so tetugenda ng'abantu abapya ate n'okutendekebwa kwe tufunye kuli kalonda mungi nnyo gwe tuyiseemu emyezi 9 gibadde miwanvu tusuubira nti tweteeseteese bulungi okubanga tukola omulimu ogwo ogutuweereddwa. Agamba nti okusinziira ku bukugu bwe balina kati basobola okutwala abajaasi mu buli nsi singa wabanga waliwo obutabanguko ne bakuuma eddembe. Tuli 2 n'omusobyo kuba batukuzi baba abasikale 2 n'omusobyo abazi baita components ebibinja ebyenjawulo kuba bayinginiya mulimamu ebibinja bingi nnyo ebibeeramu byonna ewo bigase 2 n'omusobyo. Kuba mu kubagenda e Somalia mwe muli ne Major Bilal Katamba ngono yagenda okwogerera amagye Somalia ono ategeezezza nga bwe bali abeetegefu okusinziira ku bukugu bwe bafunye. Byaffe jjukira nti amagye gaayita abasirikale abamu abaali baawummula ate bo basooka okutuuka wano bo ne batendekebwa ate okuddamu okuboojowaza obupya aye nga naffe tunaba kubeeyubako so bo babaddewo ekiseera kiwanvu okusinga ekyaffe naye nga mulimu n'abasirikale bonna abaregula batwanise regula bonna bali wamu tugenda kukolera wamu era tubatrainingira wamu. Abajaasi abasiibuddwa bakusimbula okugenda e Somalia okuva ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Ekkumi omwaka guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 6. Unajua hii UPDF imetengeneza jina yake hii muda mrefu sana, si mnajua hiyo? Muda mrefu tumetumia muda mrefu kuifikisha hapa. Unasikia huyo Jeno Shirinji anasema alikuwa hapa miaka 10 nyuma. Jess Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.